kati wetwatandika okusula naye nga buli wetwebaka oba zaayinga 7 ndaba asembeza omukono gwe n'aguteeka ku mutwe gwange. Naye nga ku lunaku olusookera ddala? Olusooka nedda, kati olwokubiri. Kati we nakola n'ensembera eno wansi y'amagulu n'ajjayo omukono gwe ne yeebaka. Olwokubiri nga lwe yansula n'anteeka mu kifuba. Awo olwokusatu lwe yankozesa n'olugalo lwe. N'amala oti nnaku ziizo kali natandika okunkozesa n'obusajja bwe. Kati omukyala agenda okumucekinga n'angamba kasooke tukebere omusaayi oba yamukwasa akawuka. Ekyokubiri tulabe oba alimu olubuto n'ebirala. Kunza kale mubicekinge sente we ziri ne bamucekinga. Kati mukyala bwampita n'agamba omwana oyo babeera naye kituufu bamukozesa kuba omwana omuto tayingirayo ngalo 2 naye nayingizayo engalo 2 namucekinga bulungi ng'engalo ziyingira bulungi tanakyawo. Kati bwe mbuziza omwana n'angamba nti basooka ennaku 2 yali amuzanyikiza ngalo ng'amukubayo ngalo. Mukwano baffe olaba show eno ku Sozmo wawulidde ebigambo bya Maama Aneth. Wawulidde oba osobola okuteebereza okulaajana kwe olw'ebyo byalabanga ebimutambulirako, obulamu bwe yatambuliramu ng'akula, bw'alabanga obulamu obwefaananyiriza bwe butyo bugezaako okubanga obutambulira ne ku mwana nga maama yenna obuvunaanyizibwa tasobola kurelaxinga n'omulundi n'ogumu, era kyova olaba nti agezaako okunoonya obwenkanya olw'omwana. Enjo nsanyusa okulaba mukwano. Njagala otubuulire ku by'omanyi ebyabaawo, engeri gye wajja okubeera gwe by'otegeera nga ggwe nawe byatandikira, ogenza otya gye baakutwala, biki ebyabaawo n'okutuuka olwaleero? Twali tubeera Busiika. Busiika ewaani? Era wa Musumba, Matiyo. Mwasooka kubeera wa Musumba. Embeera yali etya Busiika? Yali nnungi. Ate bweba yali nnungi lwaki mwavaayo? Anti muganda waffe yali yabula. Gwe wategeera mbeera ki eyamuleetera okubula? Kubanga muganda we mutowo mukulu? Mutowo ali mu kilasi ki? P3. Gwe yakugamba nti ki ekyamugyayo? Yali ali mu kutya, baali bagenda mukuba olw'ebitabo, kati lwamugamba genda oleeta ebitabo n'adduka. N'atandika otambula paka Kampala. Kati ne babajjayo. Ekyokubajjayo wakisanyukira? Kyali oke? Ne muvaayo. Bwe muvaayo tunyumize. Kati oyo Musumba n'agamba ati nga maama yangamba ati we yawulira mbunga muganda waffe abuze, n'agamba abaana baleete babeere wano basomere eno. Maama n'atutwala eyo. Netubeera. Ebyo byaliwo ddi? Ebyo byoyogerako ebyo batwalayo? Muguno omwaka gwene. Mu term, first term, second term, third term? Third term. So Busiika mwavaayo mu second term. Kati neya bano na Busiika gye mwagenda okubeera naye yali Musumba. Ng'abeera ludda? Nze simanyi gye yali, bali baganda bange be bamanyi kubanga baaliyoko. Ngamba ono kati gye mubadde mubeera? Mayuge district. Mayuge district? Wansi ku town council. Ku town council Mayuge. Bwe mwatuukayo?
kati nga tutandika okusoma kati musumba ya class ki P4 nga muganda nga P3 oli omulala P5 kati musumba n'agamba muganda nga oli yali yabula n'amugamba njagala kukola oyagala okusoma Bayibuli n'agamba jangu tusubire ng'eno yasulayo naku 2 n'amugamba oli mushafu ddayo eri baali nga basula naye mu kisenge nga basula mu ddiiro nga basula mu ddiiro ne musumba lwaki musumba ali nga asula mu ddiiro nga talina tekuli kisenge kye waliwo ekisenge kimu naye nga kyajjula abantu nga bameka mwalimu abantu kandabe abasajja 5 abasajja 5 ye n'agaana mbu kati ekisenge kikyafu n'avaayo abasajja 5 nga benkana batya bw'oboogera nga bakulu nga bavubuka kati ne muganda wange nga kwali muganda wo aliwa omukulu omuto omukulu ng'oyo omuto amugjeeyo asula naye wano basula mu kisenge kuki ku mifaliso ennyumba erina ebisenge bimeka kimu erina eddiiro n'ekisenge eba eweddeyo mu nyumba mulimu ekinaabiro kiri bweru eri mu kikomera kati ennyumba emu n'ekisenge kimu byonna byebiri mu kikomera tusigire ekifaananyi ebintu byaba biri mu kikomera omwo ennyumba nga nomuli n'ekkanisa ekkanisa eri mu kikomera omwo so mu nyumba musulamu musumba n'abasajja abalala 5 bakola ki emisana bali ababiri baali nga babeerawo naye nga basoma era kati tebaliiyo baawummula nga basoma primary mu secondary nga balimaliriza S4 kati olwamala baajja twasigala kati musumba yasula nole naku 2 amukubakyo enjo mu nyumba eyo oyogedde basajja ne musumba ne muganda omulenzi omukulu ne muganda omulenzi omuto bonna balenzi temulimu muwala mulala abadde abeera mu nyumba eyo oyo okujjako nze gwe wekka omwana omuwala kati olwatuka agambye muganda wo basulenga mu ddiiro ng'ayiga Bayibuli kati yasulayo naku 2 n'amugamba oli mushafu ddayo kati gwe ng'osulawo kubanga ogambye ennyumba erina ebisenge 2 nga nange nsulayo mu kisenge ekisenge ekirimu abalenzi 5 kati olwamala n'amugamba gwe oli mushafu ddayo kati bali abavubuka abaali basoma S4 olwadda n'agamba enju jangu tusule eno bali balekera eri obuliri bokka ove mu kisenge eri gye basula ojja osula eno mu ddiiro ne pasita wasula ng'olwa kwadde omufaliso oba nga muli ku buliri bwe bumu ne pasita bumu ne pasita iyo kubanga emifaliso giri eri baali bagyebaseeko nkati ate emikeka kwe bateeka emifaliso nga mufaliso gumu gwe guli awo nawe nokkiriza nojja newebakana baganda bo baali okke nga tebakiraba mu buzibu naye nabagamba batakana ne batandika okunvuma mbu musumba tasobola kati tubuulire otandise okusula naye olunaku olusooka ebyo bibaddewo olwo taamu yakatandika nga tetunatandika nagenda ku ssomero taamu eno eyokusatu emazeeko omwaka nga temunaba kugenda ku ssomero mukyali mu holide agambye vaayo ono mukyafu agenda eri gwe jangu osule wano ati wetwatandika osula naye nga buli wetwebaka oba zaayinga 7 ndaba asembeza omukono gwe n'aguteeka ku mutwe gwange naye nga ku lunaku olusookera ddala olusooka nedda kati olwokubiri kati we nakola nensembera eno wansi y'amagulu n'ajjayo omukono gwe neyeebaka n'olwokubiri nansitula n'anteeka mu kifuba kye nenzika neyeebaka n'olwokusatu olwokubiri n'akusitula akuteeka mu kifuba kye nga tayina byayogera nga tewali awo yeebaka bwebasi kati nze wenvaayo nenzira eno wansi y'ebigere nga awo yeebaka kati olunaku olulala nanjijjamu engoye olwokusatu nankozesa n'olwala lwe luno
n'olwala lwe we nali ngenda okaba nankuba oluyi nangamba sirika. olunaku olwasooka ng'akozesa olugalo lwe olunaku olwokubiri nga lwe yansula nanteeka mu kifuba. Awo olwokusatu lwe yankozesa n'olugalo lwe. N'amala oti nnaku ziizo kalina tandika okunkozesa n'obusajja bwe. Niwe lwaliwo olukungaano nalwo n'atugamba nkyo temusoma. Nansulako neera ezo ennaku zo nga nsulako n'olunaku lwe yali agenda e Kampala nalwo yansulako. Kati waliwo n'omuwala omulala gwe yasulako olunaku lumu. Oyo omuwala yali azze kusulako ku kyaki. Nga yenkana atya? Yali nga nsingako katini. Nga alina emyaka 13. Oli nga alina emyaka 13? Gw'olina emeka? 13 nange. Ate kati yali akusingako ki? Yali ansingako obuwanvu. Nga muwanvu ku ggwe. Bwe yajja n'asula kati oyo mwala bwe yajja n'asulawo wali osuzeewo? Yangamba ddayo eri osule mu kisenge. Naye yenda mu kisenge kati naye omwana n'agamba sikyaddamu kusula wano. Namugamba kiki? Ati enju wanoosulawo otyaye? Namukoba nti byakugumira bugumire. Namukoba ati ati omuntu oyo kye yankola mbe tikisuubira n'akisuubira nga tandikanga okunkobera kati lunaku lulala lwe yajja mu kyalo ye era yankobera nze namukobera. Twakobera ki? Twakobera omukaire w'ekkanisa. Mukaire w'ekkanisa baatabuka awo nga tibakalina nakwogera nze mbu twogera tutya ku musumba. Nga babiwakanya? Era navaayo nga tibabiikiriza. Kati musumba bwe yamalanga musumba mu kyaki akola buvunaanyizibwa ki? Kiki kyakola kyaki? Asabisa. N'abuulira? Buli lwasande? Buli lunaku. Buli lunaku wabeerawo okusaba? Yabeera ekyaki bagiyita batya? Mercy House. Mercy House of God. Mercy House of God. Emayuge. Kugambe bagiyita Town Council? Mercy House of God Emayuge. Omusumba bamuyitani? Mandela Joseph. Pastor Mandela Joseph. Kati bw'amala okukozesa ekiro ekyo nga takunyeze okukutiisa biki byakugamba awo nga kubanga obaamu n'okugaana nga naawe tobikkiriza? We nali neesika yasooka weesika akusika n'akukomyawo waggulu. Kati we nali ngendo wenkaabira we nti yankuba oluyi n'angamba sirika. Era nga wofuluma ebweru n'anaaba engalo ne sabbuuni n'addayo ne yeebaka. Bwe bukya ku makya yeeyisa atya emisana? Ozuukuka yagenze ataliyo. N'akomawo oluusi akomawo ku ssaawa 7. N'ateekako awo essimu ly'obuyimba n'atandika okuzina ng'ayimba obwo obuyimba. Bubeera ku ssimu lye. Nga bwa mukwano nga bwa ddiini? Bwa ddiini. Kati embeera eyo yabeerawo okumala mwali temunaba kutandika kusoma? Yakikola paka we twatandika okusoma. Yakikola emirundi ng'emeka? Kumpi wiiki. Ng'okusoma kutandise? Kati nga mugamba njagala kusimuka ogera ne maama ng'agamba taliiko. Oluusi agaana, oluusi wakuwa agamba tuulaawo. Kati nga sina ngeri agamba maama. Ate nze simanyi namba ya maama. Kati lwe yagenda e Kampala nenfuna mukwano gwange eyo nampa essimu nenkubira jjajja. Nengamba jjajja akubire maama asindike ssente enveeyo. Bajjajja tewamugamba biriwo? Lwaki? Waliwo abantu kati nze we namugamba we nti n'agamba lwakubira maama n'akubira musumba n'akuba essimu n'ayomba. Ng'ayomba agamba ki? Yayomba ne bali eri pozi anti bamugamba mwana aganya oyingira mu nju. Nga toyagala yingira? Era we nabagamba tebampa mmere lwa kyaggulo. Ne bagamba animba.
awo tamu yali etandise ogambye yakikola kumala bbanga ki wiiki nga tamu yakatandika paka mu Gw'ekumi tamu yatandikanga mu gwa mwenda awo abajjukira mujjukira ndowooza ogamba paka mu Gw'ekumi kati nakirekerawo nga waali oba ng'agenze olunaku lwe yagenda lwennyinyi lwe yakikoma lwe yakoma n'agenda wa n'agenda e Kampala kukola ki gwotegera nti yagenda baali bamuyise ku lukungaano ate ng'alina n'okusoma n'amalayo ebbanga ki mu Ogw'ekumi gona n'Ogw'ekumi n'omulala yeeyize ayi wakabitawo wiiki singa 2 yajjanga Ogw'ekumi n'ogumu guweddeko obanga nga tegunnaba naye nga gunaatera okugwako bwe yakomawo alekeraawo okukozesa ng'agenze Kampala kubanga ogamba ne lwe yagenda yali akukwesezza bw'akomawo teyakunyega weyadda awo ne tumugamba n'akala ne mugamba ki ne babimugamba ani abimugamba mukadde w'ekkanisa yabimugamba ng'omukadde w'ekkanisa abimugamba yakkiriza obanga naye awakana atakana naye we bamugamba ate nga we yadda yali tayagala kwogera nange naye we bamugamba ne balaba nga atandise okwogera nange ne babivaako teri kye yayogera kati maama we yamugamba ajagala kwogera nange ne bamumpa we nagamba maama n'agamba ngenda kujjayo ku Mande maama bwe yakukubira essimu n'agamba ki neŋŋamba maama byonna maama ye yakkiriza n'agamba leka bakutwale mu ddwaliro balabe bakutwala mu ddwaliro bwe bakebera bagamba ndi mulamu naye awo ne bakakasa nga kyaliwo naye bali eri navaayo nga tebakkiriza eddwaliro ne mwagenda baabawa ebbaluwa maama mumaze awo tonabavaayo omusumba kakati maama abitegedde awo ki ekizzeeko awo maama bwe wamala omugamba kubanga wali ku ssimu bwe wamala okwogera ne maama ku ssimu olwampa maama nambuuza ati buzibu ki nemugamba maama kubanga bye nawuliddeko nga balaga nti gwe walina empisa embi olina eddalu towulira we bati bagamba lwakuba nali njogedde biri eri kubanga musumba yavaawo nagamba omukadde w'ekkanisa ne baganda bange ne bakitegeera baganda bo wabagamba ne bakkiriza ne bawakana abo nabo basigala nga bakyatya naye lwakuba bo bandabanga nga nsula naye ku buliri bumu yes kakati mwazo bigamba maama ki ekizzeeko awo we namugamba teyategeera nga ngambye maama ba simanyinako maama bamugamba omusumba teyategeera nga ogambye maama wagambye nti bwe yalinga akukubira bwe walinga okubira olwo maama yangamba avaawo awo nenvaawo nga musumba waali n'akukkiriza novaawo okay mumaze okwogera ku simu maama nangamba ati ngenda gamba jjajjaawo ajja kukima ogende mu kyalo osomereeyo baganda bange bo nembaleka eyo obulamu bwo wali osisinkanyeko omulenzi oba alina akulimbalima nga bw'omanyi abalenzi musumba ye yasooka kati enjo nga gwe muli ki kyowulira ku musumba oyo ate nga era n'abantu baali bagamba waliwo omukyala yagamba mbu we yali pozi yamuteeka ku ofiisi ye nayambu era mu kumusabira yali agenda mumukwata era abantu ne bagaana mbu omusumba mulamba tasobola abantu nga babiwakanya kati oyo gwe nali naye olwagamba ne bangamba mbu ne tuddamu okulaba ng'otambula n'oyo tugenda kukuba okutambula nani n'oyo gwe baakwata naye omuwala ekyaki ekyaliwo
Kati gwe singa oli akubuuza nti Musumba wulira nga wandyagadde mukolera ki oba tumukolere ki nga Angel? Angel. Anje. Omusumba wali agadde tumukolere ki? Wanje. Bamusibe. Kati eri abalowooza abalaba byoyogera ne bagamba Angel alabika alimba Musumba alabika amuwala tamwagala kireka waliwo yamugamba ajja amwononera erinnya. Eri alowooza nti byoyogera si byamazima bya bulimba. Angel. Wanje. Oyo oyinza mugamba kyalowooza nti olimba. Wanje. Tuyinza okubeera nga tuli wano tugende tukwate Omusumba tukwate omusajja wa Mukama nga yakunyiiza bunyiiza oba waliwo yakugamba genda omuwaayirize oyogere bwoti ne bwoti. Oyagala nzikirize ntya nti ebituufu byoyogere? Bamukubira essimu oba sekyo lumu tugendeyo. Kino kirina engeri gye kikukosezaamu ng'omwana omuwala kitya? Angel. Wanje. Owulira engeri gye tuyinza okuyambamu kwe kukwata Omusumba ne bamusiba. Ogambye Musumba bamuyita ani? Musumba Mandela Joseph. Musumba Mandela Joseph, church bagiyita batya? Mercy House of God. Mercy House of God. Naye. Omudwaliro wagenze nani okukebera? Ne jjajja. Ono gozze naye? Mama omanye ujali? Tomanyi mama jali? Ali wabweru. Bakugamba ali mu nsi ki? Nze simanyi. Tomanyi nsi gyali? Ate taata? Taata aliwo naye nze timubonangako. Taata tomulabangako? Takunoonyangako? Bwe twagendayo tetwamusangayo n'akuba essimu n'agamba gyendi wala sigenda sobola kujja oba sekyo musuleewo naye ng'ate nina okuddayo ku ssomero. Mu bulamu bwe tulabanga ku taata? Takukubiranga ku ssimu oba n'oyogerako naye ku ssimu? Nayogerako naye. Takugulirangayo kintu? Nti lugoye, nti ekitabo, nti school fees? Kati owuliragala kubeera nani? Kubanga kati maama taliiwo. Gwe wali badde obeera naye ewa Musumba ogambye baganda bo bakyaliyo. Kakati byebyo ebiriwo. Kati owulira woyagala kubeera nani? Ndabeera wa jjajja. Jjajja. Jjajja yabeera nani? Babeera jjajja omukazi n'omukyala kati nze ndiyo wa kusatu. Muli basatu mwekka? Kati awaliwo essomero okumpi? Kati osomerewa? Maama yagambye agenda funa essomero lyagenda osomerako. Gwe oyagala kubeera wa jjajja tewali walala? Omusumba ye? Musumba Mandela Joseph. Musumba Mandela Joseph. Church bagiyita? Mercy House of God. Mercy House of God Mayuge. Bino bigwa mu byenkola kubanga ono omwana bwe mba njogera ku
family matters, love yevaamu bano betuzaala, love yebeeramu bamaama, yebeeramu bataata, ne zijja ne zibeera mu umbrella eya family matters. Maama bw'atusigira ekifaananyi ekyokuba nti omwana ayagala bwenkanya ne maama ayagala bwenkanya. Ogwange gwakuleeta ompulira ebigambo bwe bimbuze. Ogwange gwakukwesa platform eno abantu bano okujja okweyabya. Oli mu Uganda, oli bweru wa Uganda. Bino bigenda eri abakuuma ddembe. Mwagenzeko ku poliisi. Lwaki? Tonawulyako nga jjajja agamba bagende ku poliisi. Nawulyako kujjako nawulidde maama nga agamba bagende naye jjajja n'agamba sinze sigenda sobola. Lwaki tagenda sobola genda ku poliisi jjajja? Kansoke nfune jjajja tubeeko bye twogeramu ebitonotono wano. Mwenna abaguze bannange mbalamusizaako mbeebazizza mwebale kugula abatannagula mwangwe ofa ya December nga tennaggwako buli ntebe ngisalako $5,000 nyina entebe okuva ezakakadde zaweddewo kati zonna bazimazeewo zitandikira kamu kitundu anti ezitandikira kamu ku kitundu kati ezibadde ez'obubiri kati badde ey'obubiri kamu kitundu buli nasazeeko bannange buli fanica yenna muyina okugyako kofini mujje tuggale enzigi tuggale amafumo ntebe nzigi Miango tojja bimalayo center tables, kabada, dressing mirror, wardrobe, bana tetusobola bimalayo baby coat de kabitanda, dining tetusobola bimalayo bingi nnyo. Oli furniture ye nakasata ba coffee ngaba n'amagezi sisobola omuntu woku internet sobola muwa kibi nebibi tubaamu nabyo nga tubizizise naye sisobola kuba najja ntya mu kamera era gojja okusooka commentinga nti ogikube n'ekifaananyi ogitekewo wali yino gye yanguza sisobola baguza kibi ekirala bafeere beeyongedde abakwata entebe zaffe ebifaananyi entebe y'obukadde obusatu n'agiteekako miliyoni beyongedde entebe y'obukadde obubiri n'agiteekako $5,000 n'agiteekako 5 bateekako ettaaga purayisi naawe era beera mulabufu nankugambya nti olw'okuba ojje mwaisha furniture entebe n'agiga $3,000,000 n'ogiraba wali kuka mu kitundu baba bagenda kukubba bannange mwegendereza ekindeese Mr. Sozi mu kamera kuwonya bantu babbi bannange abantu bemutuma okugula ebintu bulijjo bajja ne batugamba kyekyandeese mu kamera Mr. Sozi entebe ogibukomedde 3 n'agamba ono weebweru kamukuwe ku video call gamba 6 obusatu bwange oba 7 n'atwala obuna ng'entebe ya busatu abebweru nzijje kubawonya abawuzi munneesige mbagulire ebintu byammwe Aisha entebe yameka nti busatu oli mugambe 6 oba 7 nti yegwe muweereze mugambe bwe buti bannanga abebweru babadde babba nzize kubataasa ogayitiriza kati oli mukulabisa banno kambalabise bambi kyali kinnuma ate kye bakola abadinka abo simanyi luzungu sijja balabula jjajja tusanyiza okukulaba kalisebonanze amina ng'olabe n'ogw'omuzzukulu owaayi ansuza bubi omuzzukulu era banafuna amawulire agamufaako asitukiramu amawulire gano tusigire ku kifaananyi ogategeera ddi era otya ngategeera buki eweddeeyo kubanga omuwala eya maama we eyankubira essimu nangamba nti nina amawulire gempulidde agafa ku mwana ate nze siriiwo namugamba nti ki nambuulira ati mbu pasita waabwe yamwebakako omusumba bamuyitaani muyita Joseph nakwatako lya Joseph kuba nteranga okumuweereza sente
wadengo tunamueleza sente ngamuweereza sente mama we azimpe eno nangamba zimusindikire abaana baagala kulya baagala ki nze nenziteeka kulo nenzimusindikira kunamba kati yewe mama we wambuulira nagamba ati naye sala amagezi okoleki ogendeyo wetegereze naye omwana oyo mujjeeyo kuba ekituufu kyenyini kyabeerawo nengamba kale nakeera ku makya nenkwata maluka nengenda gwowangalirawa Buwenge omwana ali Mayuge Buwenge okutuuka e Mayuge wenkana Buwenge okutuuka e Mayuge wenkana wata wawanvu kuba okuva e Buwenge okutuuka e Jinja kilomitas 17 kati okuva okugenda e Mayuge wawanvu okuva e Buwenge okwata takisi notuuka ku e Jinja 13 okuva okutuuka e Musita nawo 13 okuva okukwata okugenda e Mayuge nawo 13 siringi akenda kati noteekako boda kuba nze nali simanyiyo nibantwala wali emisolo 10 gwe mutwalo ogenda kwokka kati bwenvaayo bwentuukayo nasanga omusumba taliiwo naye ono namusanga omwana nabuuliriza naye sigendangayoko paka nentuuka mama abaana bwe babatwalayo tewali gwe yaweerezaako alabe abaana bwe balaze tewali nzizeka zasobola okutambulanga naye teyangamba ati gendayoko nagenda ku luno bizibu ebyantwala kati wentuuka nemusangawo ne munne nemubuuza abatwala aliwo omusumba aliwa nangamba omusugire ku kifaananyi kyawaka bwe wafaanana wabi waliwo ennyumba yazimba ennyumba etekikomera bwe kiti kati munda mulimu luumu bbiri luumu place emu mbu ye kanisa mubasabira kanisa ebeeramu abantu nga bame nabuuza n'omwana nengamba naye mujjula mu kanisa muno ati nedda tubeeramu oluusi 20 oluusi 30 ati naye kizibu nnyo okuweera 30 nebabuuza nti ye kanisa gye mugamba nti kanisa eno kwanze natuulaawo ngamba tunuulidde ngamba eno ye kanisa eno kozesa kamulinde kati nemukubira essimu nagamba jjajja oze ti naye oze onsanze ku mirimu beeraawo kutuusa bwe naajja nemugamba njagala kuddayo mangu mbadde njagala nkulabeko kuba maama yali amaze okungamba nti tuuka omwana oyo tomulekaayo bali banne balekeeyo naye oyo tomulekaayo era olwatuuka nengamba omwana nasibako ebintu bye byonna keesi nebibeera nasiba nateeka nengamba nemukubira natuuka saawa 4 nemukubira nagamba towampadde porogulaamu nze singa wabadde ompaddeko porogulaamu nandibadde nze kyokka namusenga ali mu nnimiro bwe yagenze kulima nengamba ekizibu nakyo kibeerako porogulaamu kuba maama yangamba tomukubira nga ogendayo gwegenda bugenzi afuye omugweko olabe nemugamba kunze kale entuula paka saa 8:30 okuva ku saawa 4 wemulabirako entuuka nemugamba mwebale kutukuuma mwebale nnyo ati naye okukuuma abaana abo ngaalina kumugawe nagamba yasa nemutunuulira ali mu myaka ngeme just gayinza aweza 3 kale mufumbo si mufumbo era nabuuza omwana nti wano waliwo omukyala nedda omuwala abaddewo yekka mu bantu abalinga 10 oba 2 oba bameka basula mu nyumba saategeera nakutegeera naye ono omuwala yekka ati abasigaddewo balenzi nabenyini basooka ati simanyi omusumba mwenyini omuwala yangamba oyo musumba gundi nenga abasumba buvubuka bano nensirika nengamba njagala kulaba kufeesi ya musajja oyo era yona ngamba
yono omusumba omusumba nengamba guze wano ebibalese wano nomugamba njagala kuddayo nagamba otusanze ku mirimu naye webale kujja kutulabako tamanyi nti omwana omutwala nemubuulirawo omwana njagala kugenda naye oyo balireka basigale naye oyo ngenda naye bawumudde tebali mu kusoma nja kumukomyawo ngaokusoma kutandise ati akale teyanyagako kintu kyonna nengamba kale nze mbalabyeko nagamba katubasabire ekkubo nabeera netusaba nengamba omwana mukwate ebintu tugende kati bali bane nebatukwatirako baga nabagyestitula mwenyini nebasitula ebiveera mbavunutulambula ntukomawo nengamba nemukubira omwana ono nali awo wenyini nga nkyali awo nemugamba kuba ono yali angambye nti ezigere esaawa 9 nga tanavaayo eyo gyali okugamba nti ali kukola mulimu kubasaba mu appointment gwe kwata omwana mutambule mugende nengamba nedda njagala ndabe kwaho abadde akuuma omwana ono si kirungi okuvaawo obanga mubbi obubbi era nange namugamba nengamba nedda noguminkiriza paka lwe namulabako kirase bangambye tali Kampala ali eno ali mu nnimiro nina okumulabako ekiba kyetagisibwa nja kutambula ngende mu nnimiro anti abaana bamanyiyo bajja kuntwala njogerereko naye eyo naye nze kijja kukwata mwana kutambula batambise kati kale ye nabeerawo nga nina nemugamba naye nze byendabye wano sirina maanyi omwana teyandibadde awo naye olwokuba nti bakusiba amaaso abaana abo nze nali nabo mu boarding eyo eri owaffe kati mwenyini bwe yakomawo n'abajjayo n'abaleeta eno nakawuka gye yali kati mukupanga okuddayo omwana agambe baali busiika bisiita kiriruda busiita otuuka enateete n'okwata awo munda eyo gye baali ndoza nze nawulidde obubi kati awo nengamba omwana ono baana abaziika naye katusabe ebinaddira kati nangamba totuusa mwana oyo wakka nga tomututte mu ddwaliro mutwale mu ddwaliro bamale okumukyekinga kwanza nange olwatuuka owaffe nentwala mu ddwaliro lya private baliyita Guardian Angel nentwala omwana mubasawo sijja kumutuusa nga bwangambye ati kuba ojja mutuuseeka ayinza okutweganira kati alo bamujja eno ebyo byali byabyo byakyalo nengamba kale nze natuukira mu ddwaliro nga ntwala omwana oyo abasawo bamu Guardian Angel International Medical Center. Yes. Kati omusawo dokita nangamba omukyala kuba omusajja alifalinga ku mukyala tugenda omukebere kati omukyala agenda okumukyekinga nangamba kasooke tukebere omusaayi oba yamukwasa akawuka ekyokubiri tulabe oba alimu olubuto n'ebirala kunza kale mubikyekinge sente weziri ne bamukyekinga kati mukyala bwampita n'agamba omwana oyo babeera naye kituufu bamukozesa kuba omwana omuto tayingirayo ngalo 2 naye nayingizayo engalo 2 namukyekinga bulungi ngaengalo ziyingira bulungi tanakyawo kati bwe mbuziza omwana nangamba nti basooka ennaku 2 yali amuzanyikiza ngalo ngamukubayo ngalo ennaku 2 oluvannyuma namwebakaka era bwe nali awo wenyini nenkubira maama we nengamba gweyogera ne dokita wuno dokita namubuulira byalabye ku mwana byonna kati nangamba naye buno bwenkyekiza sirimu katulindeko emyezi 3 era tumuddemu tomanya kuba olwaleero sijja kuwa obukakafu nti talina oba alina kubanga mirundi gino sokka mugumu esatu kunze kale nja kumukomewo kati bwe mbuulira maama n'agamba nedda wanaalimba nakodyo kankoze mwana mwongereyo namugamba sinaye ongambye eddwaliro mututte kati ebiddako
gwoba mpala ewano Guardian Angel International Medical Center liri luddawa liri Buwenge Jinja Jinja district. Okay. Yes. Oli ali Mayuge kati bwe bamala okukebera omwana ngenda naye waka kubanga wano walaga nti bamukebedde ng'ennaku z'omwezi 4 12 yekyo era olwamaliriza nengenda naye waka era wetuviiridde okutuuka eno wetuviiridde awo nyini waka okujja eno ye n'agamba nfudde omwana wange ngamba nti ate ne maama yenyini agamba n'okuzaala omwana wa mukulu naye mukwate kale ebyo byonna ndi awo mbitutte mbikwasa Katonda Mukama yamanyi ebinaddirira ne kati goloza tuyinza kuzaako ki nga jjajja w'omwana anti mu mateeka ono tayinza kwonoonera fikya mwana oyo kuba nze ngamba yajonoona butereevu kubanga omwana yamwonoona tetumanyi nga obulwadde oba alimu akawuka oba talimu tunamala ne bwaba takalina kakati ekiddako gavumenti yeba etusalirawo nze sirina kyenyinza kugamba nti kino kyekino kuba nze sijja kumuta okugamba nti kambireke mba nfunyemu ki at least nze nigatampe gavumenti nemubonereza abalala babadde asuubira okukwata ajja kukoma kwono fikye y'abalala ebeere firi nze wange kayonooneke nga bwe yakyagala naye kamponye abalala sina kyenyinza okugamba kirala mulala ayinza olowooza mwagala ssente mwapanze omwana anti kakati omwana waali mwenyini omukwate bwe tuba twapanze omwana ate ebigambo nga tubifuna okuva gyali okuva waali kakati era ekyo nange nakirowoozezza kuba nti ayinza okugamba nti twagala ssente kuba essente ezatwala maama we ebweru omuwala yatoola endagaano ye gyagula polota ebisiita n'agimukwasa n'amuwa ssente yamuwameka $5,000,000 era essente ezo omwana abadde baalagaana nga zijja kumala mwaka naye ng'asasula $50,000 mweki temulimu magoba ndowooza $5,000 gye yateekako asasula 5 mu 5 buli mwezi ndowooza gye 5 era essente ezo nze nzirizinga nenzimuweereza ku simu buli kiseera bali maama ye Anet yes agenze ddi ebweru agenda mu gwa mukaaga ndowooza omwaka guno yasooka okubeerayo n'akomawo bukomi byatugambyeko n'akomawo obukomi kati kwe kuddayo naye ndowooza gwa kutano oba gwa mukaaga awo neerabiddemu awo mpola awo abeererayo naye buli mwezi nze mbadde essente zino bazisindika gye ndi bakamaabe kati nze nenkwata ssente nangamba kwata $5,000 mu 5 okwate $3 kuba abaana baagala okulya ate kuliko ne fees benyini bamenye bebala olusi muweereza $8,000 lusi 9 nga nze zisindika okuva eri oli nagamba nze kankamirike malirize bya polota kati ono ayinza okutulowooza nti oba twagala ssente nga bw'okigambye olw'okuba yatuwa ssente ate tulina polota ye ekyo nakyo tetumanyi ndowooza ye endowooza oba nakibala bwatyo abaasoma ebitabo banatubuulira ekigenda mu maaso kiki ekidde nenga gwewulira obwenkanyo oyagala bufuna otya ku muzzukulu ne ku lwa muwalawo kuba muwalawo taliwo mayika tatebenkedde iya tatebenkedde naye obwenkanya nti obutuufu gavumenti yenansalirawo ekyokola yinja okumbuulira nti kino bwe kiti
oba mwennyini alina endowooza gy'anaatugamba oba ey'okwegaana nze sirina nnyo njagala kwogera naye yo gavumenti yenayogera naye n'omwana kuba nze saabeerayo ebunya mbadde simanyi omwana obulumi bwe yatuukako bwe bwabwaliriza okunkubira nze okuvaayo kuba ate omwana teyakubira nze okumbuulira ebyo ebigambo yakubira maama we. Omwana yakubira ani? Yakubira maama we. Nze bwe yali omwana ankubira yangamba jjajja jangu onkime. Oya kubanga awo kibadde kintabuddemu gwe omwana yakukubira naye kiringa ekiraga nti yasooka nakubira ggwe. Nangamba jjajja jangu onkime ng'ali kukaaba nga tali kumbuulira nanziramu ogwokubiri. Yali mu kukaaba? Nanziramu ogwokubiri. Kati nze nenkubira maama we nengamba ono mwana ali kungamba mu mutwalo. Maama talina kyamanyi. Ali kungamba jangu mukime nze sirina ssente kiki. Kati maama we n'abakubira n'amubuuza mpa bamwana abo njogereko nabo n'agamba tebaliiwo. N'amuteeka ku nninga okumala wiiki namba amusaba abaana abo. Kati bwe yakwasa mwanyina bwe yakwasa n'amugamba enjo aliwa ate enjo omuba mutume lwaki ayagala ati maama enjo waliwo we bamukolako. Kati oli omutima nogumukuba n'agamba omusumba njagala mwana oyo. Kati omwana olwo bamukwasa essimu olwasooka omusumba yabeerawo omwana nga tayogera amugamba n'agamba omwana vaawo awo akati oyo gende oyongereyo eri ombuulire kikiriku. Kati omwana n'amubuulira nti nze bwenkubuulira maama oyomba naye kugamba jjajja nkime nedda naye nzi kino kyekinooma omusumba yankwata n'amubuulira. Awo n'abuuka naye nze omwana teyambuulira kati omusumba yankwata nedda yangamba bugambi jangu onkime kuba enamba yange n'ogenda kati n'ogimubuuza agirina mu mutwe oyo omwana oyo agirina si yakugamba munoonye mu kitabo eyange agirina. Kale olwafuna munne abalina essimu n'ankubira n'agamba jjajja jangu onkime. Kunze naye lwaki oyagala nkukime kati muli mumisoma ati nze bandyako n'emmere nsiiba njala tebanjagala gano nesetegee. Kati nenkubira maama we nemugamba omwana agamba tebamuwa mmere kiki n'agamba omwana oyo alimuko eddalu kankube n'atandika okubuuliriza. Maama we afunagana amawulire gonna nga nze sigamanyi wano ow'okumpira muliko. Kati nze n'angamba bugambi buyambulira ebintu ebyo n'agamba kwata sente genda okima omwana avueyo obusituka okugenda nga nye n'agamba naye omwana okumuleeta saagala atuuke naye waka njagala omutusookeze mu ddwaliro sooka tufune ebyaddwaliro era byebyo. Kati bamukebedde ng'ennaku z'omwezi nnya. Temunaba kulowooza ku kyakuripootinga ku poliisi? Tetunaba. Lwaki? Amawulire getulogagala ndipootinge ku poliisi yawa etandikirwako ye Mayuge. Nze saalipootingayo. Lwaki? Anti ono naye yangamba genda ogyeyo omwana omuleete saakwata kugendako ku Mayuge. Namugamba olina omuntu eyakukwasagana n'omuntu oyo ali Kampala eno yalaba nti omuvuka omulungi n'amukwasa abaana mukubire ajje tubeere era nabadde njagala tubeere naye gano. Yamukubidde oba bayogedde kiyangambe genda situla ebinaddiira nze nja bitegeera kuba wano jamu amusibyemuko yangambye kimu sigenda kumuwa ssente ku 15 kuba essente nzifunanga 10 kansooke ngoba ebintu bino kwanza ndabe we naabituusa. Kale oba yamukubidde saamubuuliddeko oba oli anaalipootinga oba anaagenda Mayuge nti naye eyo asaidi eyo oba yanagenda n'alipootinga nze ogwange gwawedde kati nina kuba tunoolira. Kaakati ndowooza ekitandikirwako tulina okugenda bangambye municipality bali mu town Mayuge. Yes. Bali mu town e Mayuge. Ndowooza kati kitwetaagisa okugenda e Mayuge ku police. Yes. Ne turipootinga kirungi ebbaluwa y'eddwaliro girina. Yes. Bwetugenda ku police ne turipootinga kyetulina okusooka okukakasa kwe kuvaayo nga tutuuse ku church gye bayita church. Yes.
ne tukwata omusumba bwe tumuteeka mu mikono gya poliisi ffe ne tusigala gwa kukola follow up kulaba ki ekigenda mu maaso kubanga kati tomanyi omwana okusinziira bw'agambye agamba waliwo n'omwana omulala gwe baleetawoko simaba babikugambye waliwo omwana omulala gwe baleetawoko yasulawo yajja ku kyaki n'asulawo bwe yasulawo kati ono enjo abadde asula ne musumba n'amugamba agenda asule mu kisenge kati n'asula n'omuwala ate n'omuwala n'amukozesa era omuwala enkeera agamba enjo nti nze sijja kusobolawo wano musumba ku bye yakoze nabadde simusuubira kakati kitegeeza nti oba oliawo buli muwala amugwa mu mikono beerawo ate abaana babeera baana bato so ndowooza obuvunaanyizibwa bwaffe kwe kulaba nti tugenda ensonga zino tuzanjule mu maaso ga poliisi emayuge kakase nti tukola follow up tugende ku kifo omusumba tumufune ate sinza okuva emayuge ng'omusumba ali mu mikono gya poliisi awasigadde nsigale nga nkola follow up oliawo kiyinza okuba bwe kityo nze ndi firi lwangamba lwonna okugenda emayuge nja kugenda wali ku poliisi nawo nsobola okugenda n'okubatwala aka nze genatuukako anti kakati era sebe kyekyo tukola kati ffe kyetugenda okukola tugenda kukwatagana mayuge kazaawo programu yange yebadde ntwala bugiri mayuge ali walala ne bugiri ali walala naye ate kuba osobola okuyitawo wenyini n'ogenda bugiri tewaba wala kuba lyerimu osooka kakati ogende bugiri osooka nga toyise iganga osooka mayuge emayuge awo waliwo ekkubo erigenda paka bugiri kolansi ng'oyawo okuva ku luno olugende namayingo ng'owetaba kulagirira ng'ogenda bugiri ng'ogwa ku disitulikiti ebugiri awo kibeera kirungi ereza kati kyetugenda kukwatagana oba oliawo ate ndowooza nanditeesezza muleme kuddayo olwaleero nina ebintu bingi zina ensonga kubanga mpozi ogambye osula buwenge yes endowooza tuyinza okukwatagana tuyinza okugenda n'okola emirimu gyo kati kumakya tukwatagane tusisinkane ejjinja tugende mayuge then nze nkole ebyo kubanga ate nina cases endala ez'okukwasaganya ate ebugiri kati mbale njala nange ense kale jjajja amanyi ani Mulaya Sande Andrew okay nsonga muzirabye twagala kulaba nga wano tubeera ebbanga lyempeerezamu n'obuweereza buno nsisinkanye nnyo abaana bangi abakabasanyizibwa nga bato naye nga teboogera abasinga obungi teboogera nga ne maama wa enjo bw'ataayogera kubanga okusinza bye nayogeddemu naye naye teyayogera oluusi agenda okwogera nga tekikyakola makulu waliwo aboogera n'ayogera nti bankwata nga wayise emyaka 20 wayise emyaka 15 wayise emyaka 3 simanyi kino Katonda lwaki antadde ku kigezo bino nabagamba bino ebintu bannange neŋŋamba naye njagala njenfuneyo omuntu omu nga tuli mu kiseera ekyo nga sigamba nti biyiseeko bbanga ggwanvu omuntu ono nga waali siri mu kuwera naye abaze balaba byenjogera muwulira kati final ate kino kituuseewo nze ndowooza nti wano tuteekeddwa okuvaawo ono omwana muto oli musumba n'obuvunaanyizibwa bwe kino si kyetusuubira so katulabe gye binaggwera Mukama atukulembera era yakola ekisinga okubeera ekirungi naye nga ku nkomerero ya byonna bino birina okukomezebwa wano mu kyasa kino ekya 21 ensi ekuzza okuva mu mbeera bweti wano tulina okuvaawo kale katulabe bwe tukwatagana bw'oba omperekerako mu ngeri gy'omperekerako tulumbe Mukama yamanyi naye nga tumanyi nti Mukama yajja tukulembera tubaiko we tukituusa we are not just against the pastor but again he should be doing his service as a pastor si bino kwengaginga mu bikolwa bino ate ebimenya amateeka naddala ku baana abato ng'omusumba w'ekyokulabirako tusuubira nti wano ate siwe tulina okubeera so tetuli against his church tera tetugenda kulumba church
tugenda kusisinkana muntu ate era nyongero bategeeza nti tulina engeri gye tutunuulira ennyo abasumba ne tubajjako eky'obuntu naye nabo basigala abantu kakati wano bwe tugenda we are not against the church because it is not the church eyakola bino muntu gwe tusisinkana oba church yenze sigenda kukwasaganya amateeka ga church oba walina okubeerawo church oba tewalina kubeerawo church kati ate ebyo si byange kesi yange ya Angel. Yes. So twagala kulaba nga kino tubaako tukituusa nja kubanga mbabulira ebinaaba bizzeeko Mukama abankumire jjajja neyanziza. Alisewo. Mukama atusaasire. Amina. Aisha Najjemba omwana yeddire ngonge banaye nsooka okwebaza abantu bebweru mumpagidde mwebale nnyo okunteekamu obwesige mwongere okunteekamu obwesige naye abanimba era bakyalimu bamikwano bw'oba tolina ssente bambirindako okumpereza voice message mala okufuna ssente ompeereze bannange mukyalimba ate nga nze si kikula kyange kwatuukiriza muntu awo era muwakke ya bulungi naye oli Mr. Sozi akulimba nakugisa entebe mu sitoowa n'ovedde entebe mu sitoowa osobole ziteeka walungi okuba ebifaananyi obulungi nakugisa entebe mu fakitole nga tonnaba nakugijjayo n'oteeka mu transport n'ogijjayo ng'agamba njagala girabe nefaana bweti olumala nga akugamba nja kukuddira oba nga akugamba ngenda kuweereza ssente nkya toddamu muwuliza weweereza ka hallo how are you biki taddamu kukuddamu ofuuka mulabe bannange nze siyina alubamu ya bifaananyi ate wakiri ayogera nti binkuttemu bannange mutunuulire ku Mr. Sozimo kugundiye ku love stories ze ku bibozibozi kuyitako ebifaananyi mulabe ebyo munyambe bw'oba ogambe nti gikube screenshot oga njagala eno wait mutawanye ku Sozimo nti banaye katulabe ku ebyo naye mulekerawo okuntawanya nkiddamu nga tonnafuna ssente nkwegayiridde tontawanya ndi mukazi munakusinga omaaza munyambe temuntawanya mukwatibwe kisata ndi mukazi mukulu emwaka ogujja mugomukaga mpeza emyaka 5 mba nyina benkolako bangi ate nga naawe atalina ssente onyongera kuba kiri jangu ng'olina obusente butini okujja nga toyina osibeko bannange musibeeko bakadaama bange abalungi mwebale nnyo mwebalire ddala musibyeko nnyo waliwo omukyala weetegedde bambi asibyeko $3 nkwagadde nnyo waliwo entebe gye watugisiza musobola tugikuba ebifaananyi ate anataddemu ssente ogijjayo neŋŋamba ono alabika nimbye era aweereza $3 mukwano nkusiimye nnyo kavaayi aweereza $3 noŋŋamba nti nkuweereze kontakiti zaanaazijjayo era gwe weetegedde waguze entebe 5-seater brown mwenna abaguze bannange mbalamusizaako mbeebazizza mwebale kugula abatannagula mwangu ofa ya December nga tennaggwako buli ntebe ngisalako $5,000 nyina entebe okuva ezakakadde zaweddewo kati zonna bazimazeewo zitandikira kamu kitundu anti ezitandikira kamu ku kitundu kati ezibadde ez'obubiri buli nasazeeko bannange buli fanica yenna muyina okugyako kofini mujje tugale enzigi tukole amafuuko nzigi myango tojja bimalayo center tables kabada dressing mirror wardrobe banaye tetusobola bimalayo baby coat de kabitanda dining tetusobola bimalayo bingi nnyo furniture yenna kasita bakofini ngaba n'amagezi tusobola omuntu woku internet sobola muwa kibi ne bibi tubaamu nabyo nga tubizizise naye sisobola kuba najja ntya mu kamera era gojja okusooka okukomentinga nti ogikube n'ekifaananyi yino gye yanguza sisobola baguza kibi ekirala bafeere beeyongedde abakwata entebe zaffe ebifaananyi entebe y'obukadde obusatu n'agiteekako $1,000,000
beyongedde entebe ey'obukadde obubiri n'agiteekako emitwalo 5 n'agiteekako 5 bateekako ettaaga purayisi nankugambya nti olw'okuba ojje mu Aisha Furniture entebe n'agiga miliyoni 3 n'ogiraba wali kuka mu kitundu baba bagenda kukubba bannange mwegendereza ekindeese Mr. Sozi mu kamera kuwonya abantu babbi bannange abantu bemutuma okugula ebintu bulijjo bajja ne batugamba kyekyandeese mu kamera Mr. Sozi entebe ogibukomedde 3 n'agamba ono weebweru kamukuwe ku video call gamba mukaaga obusatu bwange oba 7 n'atwala obuna ng'entebe ya busatu abebweru nzijje kubawonya abaawuzi munneesige mbagulira ebintu byammwe entebe yameka nti busatu oli mugambe mukaaga oba 7 nti yegwe muweereze mugambe bwe buti bannanga abebweru babadde babba nzize kubataasa oli mukulabisa banno kambalabise bambi kyali kinnuma ate kye bakola abadinka abo simanyi luzungu sijja balabula bonna nti be basinga ogulira ku online oli ate ekikulu babatundira ku online tebalina maduuka olumuwa ssente bannange towa muntu ssente nga tomulabye mu kamera abalala balanga bulanzi tomumanyi bwafaana ajja kusindikira ekifaananyi ky'omweru nga ye muddugavu tiyenze wano bannange nze kinteeka mu kamera teri muntu mukolobezi oba eyaluma eba eyabba ajja mu kamera bye batya muntu agenda okutuuka ku myaka gyange era nva kubuulirira abaana wano Mr. Sozi nga bayina ebikolobero era buli omu agansinza kuyimirira mu kamera eyanoonya oba oli awo ngazze nze engalo zange nnyonjo kyova olaneteeka mu kamera abantu batono ba dayirekita basindikayo bamaneja balanga tebalabise abantu balina dda tegemu mwe bafunira ssente tasobola kujja mu kamera bw'ati ate nze essimu eyange sigiwa mulala tewali lwetabeerako abeebweru mwensinga okwagala kuba mmwe babba temusobola kwetuukira munneesige fanica wamwe ne bwomalayo emyaka 10 efanicyawo osanga naye nga muyina tereka lisiiti ne lisiiti ne bwoba tozitereseza ensigaza kati kyenkola anti oli bwampaako mpandiika lisiiti nenjimuweereza kati engeri gye bali bangi nga muteeka ne mu kitabo nti ono gundi iwa ssente bwe ziti entebe bweti asibyeko nga byonna buli omu muwa peegi ye buno bw'exercise book buli omu muwa peegi ye n'amawanga mwava